nga kyekulemesa okubeera ebya PFF byokkiririzaamu tebikiririzaamu oba butamanya kubanze ndi mujjanjabi ideology ya PFF sinaba kufuna ajintegeeza anti kati olina dokita ajjanjaba obutamanya atajjanjaba abantu okusembera mu kye bayita PFF ideology sinagimanya naye ate namanya nnyo Dr. Besigye kyola asobola kumuvaako kati ensonga Dr. Besigye zakkiririzaamu era ze ensonga zennyini ezitambuza PFF nja kujja Dr. Besigye akkiririza mu bukulembeze obwa federal system ng'ebitundu byesololeza omusolo gwabyo nga kati wano mu Buganda muteekawo ba gavana ne basolooza omusolo gwabyo ogumala okusolooza ebitundu 6 ku buli 100 ne bisigala mu bitundu ebyo ebitundu 4 ku buli 100 ne byambuka okuddukanya central government namwe ko mutambulira naffe ensonga zetukkiriza akkiririza mu bukulembeze obw'enkyukakyuka ey'omuggundu ekimwawula kubakkiririza mu kye bayita obusika wa mu Uganda mulimu ebintu bibiri mulimu gye bayita succession eyo mwami Museveni gyazimba ne banne succession ebeera nnyo mu kingdomship mu bwakabaka anti kati mwami Museveni engeri gye yazaalibwa mu famire nga nkopi nnyo afunye omukisa ogw'okubeera nti akola buli kyamulema okukola mu buto abulako kuvuga kagaali kana ak'abaana abato era muyinza okufundikira nga bicycle juzi yagivuga ekawo mu kufaamu buli kyamulema okukola mu buto anti bamulangira nnyo obwavu yasomba ebisubi nga yeesimbye eri mu kalulu ewaabwe mu kinaana abayankole bamumma akalulu nga bamubuuza obeerawa era ozaalibwawa kati ali mu bakolako revenge okubalaga ni buli kyeyalemerera okukola nga muto ateeka okukikola mujja mulaba ne mu short buuza ku bantu Hassan Kirunda abatuwuliriza n'abatulaba mwena mbalamusiza era neneebaza Mukama Katonda abakuumye nga muli balamu okuva lwe nasembayo obeera ku mukutu guno wayiseewo naakabanga anti sirabikalabika ndi nga kibuli kya ndaggu endaggu njize omusajja kulya mukyalo endaggu njimanyi sirabikalabika ekimuli ky'endaggu nno nakyo okukiraba si kyangu kati yenze sirabikalabika naye nga mbeera mu kibuga muno naye tuli strategic kuba struggle y'okulwana Museveni womala galabika buli wantu oyinza okugwa mu drone ate ojje weesaawe nga tomali Runyankole naye ebyo nabyo byakubuzaabuza abantu nze ndi muntu atakkiririza mu bintu bifaanagana bwe bityo nti ebintu ebyo eri omwami Museveni ebigambo byayogera nga byakugabana bizibu byakoze ku bannayuganda byonna kubigabana n'abantu balala abatabirimu nze sikkiriza nti okukwata ddi mutwe ne bamukuba baali bamuyigiriza Runyankole wabula kuleeta Runyankole mu equation abantu banyiigire n'Abanyankole nga bagaana Abanyankole nabo bali kubatulugunya abantu mwami Muhoozi mu kabanga katono yali yakamala okwogera n'agamba ye mutuufu abatuufu Banyankole Banyarwanda kati ate lwaki yali tayigiriza muntu lutuusi nga amuyigiriza Runyankole ate eyeeyita Omunyankole eyeeyita omutuusi ate yakuba muntu ng'amugamba amuyigiriza Runyankole yandibadde amuyigiriza lutuusi luli lwe yagamba nti ye mutuusi omutuusi bensimanyi oba Abanyankole abatuusi Banyarwanda bennyini batuusi era bava Rwanda ekyo Abanyankole beerwaneko obutaddugalira mu bintu ebyo bitali byabwe bitabakwata mwami Kirunda we tujjidde olwaleero tuli mu sabiti namba bukyanga ekiina kya NUP kigaba kaadi ezabagenda okukwata okuvuganya ku baka ba parliament naye kaadi yasinze okwogerwako ennyo ye kaadi ya Oweekitiibwa Sseggona we tugenda okubanga tutambulira ennyo Oweekitiibwa Sseggona teyafunye kaadi aweva nti abaddeyo okuwa kaseera kisabadde ekisanja kimunga kya NUP deni ebisanja ebirala birina mu bibiina birala abatamuwadde kaadi bagambye kyekyamumisizza abatamuwadde kaadi teboogera kuba tewalirago bagambye ensonga lwaki tebakuwadde kaadi okujja nawudde Jewero Ssenyonyi yabadde ku RDM Ssenyonyi yabadde ku RDM era discussion yabadde ekwatagana ku kaadi eyo n'agamba nti yabaddeko ne Ssemuju then kwabaddeko ne Baagala ne babuuza ne bamugamba lwaki temwawadde omusajja omuyivu kaadi n'agamba nti bino tebyabadde nnyo tebyasinzidde buyivu abantu balina eddoboozi waliwo eriva mu constituency eddoboozi eriva mu constituency ligamba nti tukukooye ffe ng'abantu abatunuulizi b'ebyobufuzi era baakita mu politics tukkiriza
nti omukulembeze ekimuleeta nga asinga kuba agenda okulembera nti bali baba tebamanyi nga yalina kubayamba kyekikufuula omukulembeze ng'olina okubayamba obalungamya n'okubateeka mu kkuba eggolokofu kyekyawula faaza imaamu pasita ku bantu abalala abo abagoberezi b'amadiini mu madiini era ekitwawuza ffe abalala abakopi e Buganda kubalangira mu Buganda omulangira abamanyi nnyo Obuganda era Obuganda ekigambo bukopi kyava mu kigambo bukopi kukopa nti abantu bano abakopi baali bakopi nga bakopa eneyisa yaki yabalangira era nga agamba yeyisa kirangira yeyisa kimbejja nga tali akoppa okitegeera nti so n'omukulembeze bano abantu ba wansi balina mukoppako abakyakuyiga nakyakulabirako eri abantu nti nze omuntu yenna alina karakita nga yabukulembeze ng'okujjako teyeefuula bwefuzi naye waba mukulembeze tasobola kugamba nti yammye omuntu kaadi ng'asinziira ku ground kuba ground eyinza okuba byesinziirako okola yadisitiki ku muntu yadisitiki z'abantu ba bulijjo nga ziva ku butamanya nga nabo ebibiina byebufuzi birina kubateeka mu musomo okubayigiriza basome bayige kiki ekikola omukulembeze era omukulembeze ekimwawula ku bawagizi ki nti kati bw'ogenda nabo nga nabo tebamanyi beetaaga kuyamba bamanyi ate gwe n'obanga beweekwasiza bw'ogamba nti bewagenze ne weebuuzaako b'olina okuyamba nti omusawo bw'oba ogenze mu ddwaliro akujjanjabe ate n'agamba mbu alina kwebuuza ku ggwe oze tomanyi so mwame Kindo olingaga nti abantu tebaleme ba involvinga mu bintu bwebityo bo bafunemu kaluluko abantu balina kubabuulira puroguramu za pate ne babanga bakkiriza pate kyegenda okola nze nabadde ndowooza nti ng'engeri abantu b'ennakawa gye babadde nga mufumbira tasulangayooko nga tabeerangayoko nakakwate konna nti niwe kuba kukwanayoko bukwanyi muwala w'omukonsiwensi wali munakawa mufumbira gwe mmanyi musoga munange takwanangako na mukonsiwensi y'ennakawa okumanya tajagala naye ni yupu yamusitudde nemutwala nemusimba ennakawa nze nabadde ndowooza nti yaddembo esobola okugamba abantu nti ono mumumanyi nti ono yadde temumumanyi naye ndowooza ye esobola okuba ennungi gye muli era nebaguza omuntu oyo nga bwe kiri ennakawa ne kunubyaniri gwe batutteyo kati ate bwe batuuka ne bakyusa ebirowooza ate kwani kusegona ndabanga waliwo ebirala naye waliwo ekigambo kyengamba ennyo abantu nti omuntu bwaweza emyaka gya mwami Museveni gyalina engeri gy'aba atandise olaba abazzukulu wakati mwami Museveni ayinza okuba agenda kulaba kizzukulu kyakusatu kati ku myaka egyo omuntu ng'agandise okulaba kizzukulu ekyo kya nakasatu nga kyalindi yuzi batulaga mutani wa Muhozi ne Ruhamya bajja kulaga n'omwana gwazaala n'omulala kizzukulu kya nakasatu kuba nkimanyi nti okujjako nga balwawo kuzaala ateeka okuba kirina ku myaka gyalina nti ekizzukulu kya nakasatu omuntu wabanga kyagenze azzukuzaawo atandika okufuna ensonyi ku bazzukulu be zaataafuna ku baana be aba atya okulimba era kati mwami Museveni eriyo ebigambo byayogera nga yeeyogerako byamazima nga tebikyali bya bulimba nga luli ti mwami Museveni yavaayo n'agamba abantu nti 2021 tewajja kubeerawo ki opposition ajja kuba agisaanyizaawo naye nga emabega wali ne tubuuza mwami Museveni asobola atya okusaanyawo opposition kuba opposition kibeera ky'abantu abanyigirizibwa n'abo abanyigiriza nti abanyigirizibwa be babyeko amataka bano bahambu be batutteko ettaka lya gavumenti ne balifuula eryabwe ne baliwamba abo abantu Auditor General be yafulumya mu lipooti ng'agamba nti buli musolo gwe tusolooza wabaawo trillioni 10 ezibbibwa abo abantu ababbibwako omusolo gwabwe ogwo be baba beerwanako okweddiza ebyabwe nga nabano abaatwala ebyabwe nabo balwana okubinyweza awaavudde
engombo ya Mwami Museveni gye yaleese mu kalulu abantu gye batanatunulira yagambye is protecting the gains. Akuuma ebyo ebikoleddwa. Akuuma ebikoleddwa naye ebikoleddwa gwe weetunulire mu bikoleddwa byakuuma gwe mulimu ebibyo. Era byabwe factory zaabwe amakolero gaabwe. Nti mubabadde babuza trillioni 10 ezo zibadde zibula be zibadde zibuliramu gwe mu katale mu owino. Mulinamu ow'ekikakyo. Mulimu ow'ekikakyo. Mubadde bazibuzaabuza mulimu owuwo. Gwe omusomesa wa primary mulimu akulinako oluganda kwabo. Gwe wa bodaboda musajja wattu mulimu kwabo. Abalimu eyo engombo gye bagamba protecting the gains. Temuli. Tikati okirabira ddala nti Mwami Museveni mu protecting the gains yakitunuulira nti mu South Africa bamandera bwe baali balwana okusuuza abazungu amataka gaabwe badde kiraaka n'okubajjako ebintu bye baali bajje ku ba South Africa byonna olutalo lwali lw'amaanyi. Kati Mwami Museveni n'aganza akaseera kanaatuuka nga Bannayuganda baagala okunsuuza ebyange binaabaki. Wajja kiri ekigambo eky'amazima n'agamba agenda kuggyawo opposition. Abeere nga talina amulivula. Nti era Tenefunza bwe yali adduka okugenda e Bungereza mu bbaluwa gye yawandiika yafulumira mu Monitor yalimu ebigambo bino. Simanyi oba onzikiriza obikunnyonnyola. Yalimu ekigamba nti Mwami Museveni agenda kuleeta kye bayita Muhoozi Project. Kye bayita Muhoozi Project tekigenda kubeera mu gavumenti yokka. Kigenda abeera mu opposition, kigenda kubeera mu madiini, kigenda kubeera mu byobuwangwa. Yonna bagenda kuzimbayo abantu nga beebokka abakkirizaganya ne Muhoozi Project. Ebyo ebigambo Tenefunza n'abyogera era n'alaga nti ba veterani bonna be yali muyitamu abakungaanyi abakomyewo. Nti bwe yayogera mu kintu ekyo n'agenda mu buwanganguse Mwami Museveni n'asolooza ba veterani bonna be yayogerako. Bamu n'abatwala e Somalia, abamu n'abatwala Iraq, n'abatwala wa n'alaga nti abakolera projekiti za kubayamba. Abo n'abajja mu equation. N'alinyisa n'omusaala ogw'abasirikale abakulu. Basinga ofisa abandi badde bayoyoma ayali afune milioni 3 nadda ku bukadde 25 kwasatu nadda ku bukadde olini bwawumula asigala sente zafuna ki tafana na kirowoozo siga nti katuyeko abo n'abasirisize ekyo kayibu ekyo Tenefunza mu bbaluwa yakigamba nti Mwami Museveni ajja kutta abantu politikale nakugamba abana ababaganya obatta politikale ajja kuba tenzite eno yennyini ey'okubazirika mu ttaka ng'aleeta Muhoozi Project ebyo byali bigambo ebyafulumira mu bbaluwa ya Tenefunza yaki eyali mu Monitor. Okitegeera ebigambo ebyo w'obanga oteeseko glasses n'obitunuulira bw'oti obiraba nga bivuddeyo olunye ate byeyolese nnyo kati mu kaseera nga Besigye ali luzira abantu be yali alwanya netiyagasi bwe yakubira amaanyi babatonderawo opposition temwogera nako nti ekyo baba bakutta politically. So opposition eriwo nti no nze ndi mukunnyonnyola nti Mwami Museveni yalowooza kaseera k'abamandera balwana ne badde kiraaka n'agamba nange we kanantuukako nakola ntya. So bw'ofunza ologera nti opposition eriwo ate ya Mwami Museveni nti kati badde kiraaka abe South Africa benjogerako nti Mwami Museveni yakkiriza afaanana badde kiraaka ye n'atondawo bamandera ababe abaana abeera nga n'okumuvuganya yagenda obawa bye boogera n'agenda kwe batambulira nkola ya Kagame ewe Rwanda nti kyova olaba ssaawa zino osobola okulaba nga buli gw'olowoozaako nti ategeera nnyo ebyobufuzi mu NRM bamufulumiza. Mukula yadduse ng'awoza ssente z'abadde mpitirivu mu kalulu kali n'owulira Sanjettana nga naye adduka ssente z'abadde zikubisa muzi osobola okuba omugagga nga wano tusobola okuba n'abagagga nti hamu waaba atudde mwe muyita nti mugagga naye Mwami Mukula ku ssente y'akalulu naye we wali wajjawo ng'azazze nazo azisinga kuba Mwami Mukula yali alina ezize ng'omuntu
yagenda okulaba nga ddala Bank of Uganda ye mukimi nga takyasobola vuga yana Bank of what bazi bagabirale ku bank eri awo Bank of Uganda nga yezera yagamba zisente tazirabangako mu kalulu ekyo bali bafulumya ne Piero Yu yali taking over NRM ngefulumya bamukula basanjetana bakadaga bano ba pasa sinamuganza bano bamulyo babalyo munsi abo ba Kasule Lumumba nga babafulumya ba Kalusi balyo munsi ba Tinka Simire abo bola baba abagezi kubo abategeera anyona abadde yita nambanya Kiwanda Subi abo abatalina kakwate na Piero Yu bali babasangulawo ne babeera so ngabale kibakwata kwa bayiza Mwami Museveni ekyo tenefunza kyagamba tagenda kikola mu government yokka tagenda kikola mu opposition yokka nene mu government tagenda kikola mu government yokka okunafuya abo abantu nti bw'aba abanafuya ne mu opposition bwe kigenda okuba tikati mu opposition ogenda okulaba nti saawa zino bali mwenza amaze mu byobufuzi by'e Kampala emyaka 2 nga mukulembeze yali kansala nava ku bwa kansala nabeera meya abadde mu bifo byenjawulo mu bukulembeze bamwe amalawo 5 naye 5 si kyekikulu naye omuntu niwo mala olunaku lumu mu bukulembeze osobola okukola ebintu ebisigala ng'ensi yonna ekwogerako kuba Mandela yamala emyaka 4 mu bukulembeze naye mu Africa muyinza okuba mulimu ba president nga ba Museveni abamaze emyaka 4 n'okusoba nga tebalinaayo nsi bwe bali organizinga nga Mandela oweena nti byokoze ng'oli mu bukulembeze bikulu nnyo okusinga okulwa muki mu bukulembeze kikulu si kyakulwamu kati bali mwenza amaze emyaka 2 mu byobukulembeze gw'omujjukirako statement kinga yakulwanyirira bantu mu myaka 2 joyinza okungamba nti akale ojjukira statement eno yayimirira wa ku floor ya parliament yayimirira mu council yayimirirako ebugolo byeyo nga basenda abantu baali bazimba waliwo omu China yali ayiwayo kwa ettaka era yamustoppinga yamulemesa anti n'agamba atya ye gwoba omujjukira njagala bigambo gwe by'omanyi nti ojjukira nyinza obutajjukira bigambo bino ebiriwo kuba n'ekyobugolo bikyoyogerako bali mwenzo Lukwago woyogera atwala abachina abo mu kooti awoza omusango abachina gubasinga bali mwenza aswama ng'ona amaze obikola adduka wali nti akiyimiriza ku bigambo kwe babiyimiriza mu mateeka nga bw'olaba nti Wakiso yonna ebadde kulemberwa Nuupu bukulembeze bwonna obuliyo Nuupu yabuwangula naye Nema yagenda n'esenda abantu mu Lubigi wali ne mu bitundu ebyenjawulo bonna ne babasenda nga bantu ne beekubira endulu amawulire ne gabaka nga neyo bataasibwa tebalina bwe bataasibwa naye nga abakulembeze abatwala bonna Banuupu nti bwe bajja e Kampala Lukwago yekka nga we wa PFF yali e Kampala n'ayimirirawo nga bagabye ebibaluwa buli waali ntobazi nga bagenda agoba abantu n'olwaleero abantu bakyali awo tebabasendanga lwa mumanyi kati ezo ze statement zembadde mugamba nti mu Kampala mulimu obutale obubaddemu bwonna nga bwali bwatundibwa Lukwago n'agenda mu kooti n'abuwoza ne buvaayo obadde otulisingira Lukwago n'ababaka ba Nuupu bennyini gimu ku misango gya Nuupu abadde ku balooya ab'amaanyi abadde bagiwoza nti kati kyendi mu kugamba nti system eri eyafulumiza aba Piero bali abatakkirizigana muwoozi neno mu opposition eri kagikola yeri mu kufulumya Matiya Lwanga bwanika eno efulumya ba Matiya Lwanga Lwanyika efulumya ba Seguna efulumya ba Mpuuga efulumya ba mu kintu ndo kibanga kiri mu mateeka abo bakukuba kola ki kufulumya kuba efulumya ba Lukwago yereeta babali mwezo efulumya ba Semuju eyo esobola okuleeta Lukwago ng'egamba nti Lukwago bamufulumya lwovasite ku bwa road mayor naye nga Nambooza yakkiriza okola ne system eri tebamutunula nti ali mu kunoonya kitanje kya kutaano saaza ali myaka 17 oyo overstate temukwatako ali mu kyakutaano kyakuna ati nkugambye anoonya kyakutaano nti kati oyo overstate yeba temukwata kuba gendi ayingira mu kisanja kya 26 ekyekitundu yanti bakibala kisanja kyeyalimu
kati ebyo 26 27 kyali kigwako ekyo mwaka kati ante ngamba ndi kati yali mu parliament ya 26 ye parliament yo 7 yes nti kati okuva 26 paka kati parliament mekeza akaba za parliament nya aino anonya yakumeka anonya yakumeka kati kunkola ya nupo yo varsity bakola ki oyo temukwata kekwata kulu kwagwa emyaka 15 kati kyali kunyonyola bwonokiwa obudde n'akiwuliza n'atakinyigiramu ajja kitegeera nti Muhoozi project bwemala owamba NRM ne gavumenti ne mu opposition yebakima omwana nga awambye kitaawe kuba kino kiringa kyane kizalibwa NRM taata we yakitegeka yateekateeka omwana we nti mu Uganda mubaddemu abagamba nti kyetwetaaga si busika bwa mwami Museveni twetaaga muntu wankyukakyuka ya Mugundu mwami Museveni amukwasa obuyinza nga tamulina ne babalimbisa omuntu omulala kati mu luzungu ebigambo bino bitegerekeka bulungi waliwo gye bayita succession obusika ne gye bayita transition n'okukyusa obuyinza kati mwami Museveni mu transition atuwaamu succession okwalibadde okukyusa obuyinza aleeta musikaawe fe abalowooza nga bakirunda be bategekera zi drone kyetugamba nti ekyeggwanga Uganda si kyekyattisa abantu eruweero kati ekyo bakiteekako n'abakiteekateeka balubongoya ekyo tekitunula kuba bw'otunuulira bw'otunuulira ng'ojja Sseggona mu parliament ng'oleeta Walukaga oba ofaananidde ddala mwami Museveni kye yali ejjinja mu kalulu ka Paulo Mwiru n'akubalaale eyali ewagira nabeeto wa NRM n'agamba abantu nti mmwe mulonde bulonzi muntu niwaba yeebakanga bwe muzukusa bwe nti asituka kasaba wa NRM n'awanyika omukono kifo opposition kyetugamba nti kyetulina okuguza eggwanga buwongo bwe tulowooza kwalite y'ababaka bano kansooka embuuza kiri kwabwongamba mu bintu ebisobola okubisa Waluka gindi nti Sseggona byamumisiza kaadi kale niwe banga bituufu nga bagamba nti abadde akolagana ne Museveni ku ground nekyala kye bagamba nti akolagana ne gavumenti njagala nkunnyonnyole bwendeeta enkolagana ya Walukaga ne gavumenti n'eya Sseggona ate ya Walukaga obaawo ng'onyiize gwe abadde alaba bisesana kubanzi ntegedde Walukaga nga mukwano gwa Salimu Sale ne Kayihura ne Muhoozi emyaka egiwera 15 emabega ng'era opposition bali be bamuwa ennyimba najja nakuba abantu bakoumwe ne mulowooza nti wa opposition naye ng'ennyimba ezo bamusitula ate n'agenda aziyimbira abasirikale ku pass out ekabali nga Sale atudde awo nga Muhoozi ali wano nga ne Kayihura ali awo yabawaabo ekyo buli musirikale abaddeko mu pass out okutandika mu 2007 okudda mu maaso alabyeko Walukaga ekabali ng'atudde n'eyo ttiimu eya Kayihura Muhoozi Salimu Sale kati mbu oyo gw'oleese w'amaanyi nnyo mu kulwana gavumenti mwami Kirunda system eno gyogeddeko efulumizza ab'NRM ab'amaanyi era yeri mu opposition efulumya abasajjako weeyita balwashanda abazeeyi era yeri mu opposition ng'ate yeri mu opposition yes yeri mu tukimanyi bulungi nti facilitator waayo mu NRM ye president ne mu opposition ye facilitator oba just system ebalya buli kunnyonnyodde nti Museveni yabaleeka abaddekiraako abazungu nti bwe baagaana okutondawo opposition eyaabwe opposition yaliwo ey'abamandera nekuba abazungu paka we bakkiriza okubaako ne bye babasuuza kati mwami Museveni bano bagamba nti protecting the gain wandibaddewo aba defiance oba aba protest vote abaddala sijjogerako bwogera nti kati abo tabakkiriza kuvaayo kuba abagenda kwolekera embeera bamandera gye bateekamu baddekiraaka kati mwami Museveni ekyo kyeyakugamba nti ne mu 2021 tajja kuba n'opposition nti batandise okuba abantu b'opposition ab'amaanyi ng'abakuba talina na nsonga gy'awa abantu naye babakuba lwa mbeera bweti nti gavumenti bw'ebeera mu buyinza efaanana ne mwami Museveni egula amawulire gonna ne gaba mu ngalo zaayo eba etambulira ku propaganda eba ne ba propagandist abayitirivu
ntovola basegona niwe yabadde nibyayogera walabye abamukolamu obudole bwembwa walabye nti ebyo byonna baba babuza public n'okutondawo ebiboozi yewe abadde yabadde akolayo ki n'obabuuza mwe mwawangula omusango mwe mwali muwoza omusango gw'okujjawo kooti y'amagye nekyo tebalina ansa no n'abobwongo kale tebalina nnyo kye bakoze nti batondawo propaganda bureau ezikuba mmwe mwena buli kye bamala okola nga bwe walabye propaganda bureau eyabadde ku Kadaga nga bamufulumya naye banne yes nti abo bamashinali abagulibwa babuloga baani baba bayitirivu nti baguza abantu ebikyamu ne bakweka ebituufu baga nti oluko olwafulumya Kadaga lwali lunene nga lulimu sources nga lulimu resources nga lulimu era lwe lumu olwo lwe lwafulumya Dr. Besigye propaganda buli mawulire ng'abantu we bali ali bwati akoze eki biki nibabadde netiyagasi gwe bamukubiranga mu Owino ne mu bitundu ebirala nga n'abantu bonna bamufulumya oli yatuuka noga nti ababadde tebamukuba na perfume nga bamukuba perfume sitiyagasi nga bakugamba nti babadde bamukuba perfume sina tiyagasi naye nga abannayuganda bennyini babadde babakubanga tiyagasi nga bali naye awo bonna buli omu n'amufiiringa era Besigye yavangayo nga yasomesa abantu nti mukozese ennimu mukozese ennyaanya mukozese n'obutungulu tiyagasi oyo mumuzi nga mwenyini yabibasomesa naye bamasinaale bano be baleeta nga bamukuba omufulumi bakugamba nti tebamukubanga tiyagasi yali perfume eyo yona muhozi project ng'emira opposition ng'emira n'abali mu gavumenti abatakkiriza so project ene ya muhozi egenda kuguka manye nti kati Piero yewa egenda kuguka nga bano be bateekawo nga ababavuganya bonna nga batudde ku mmeeza nga mukama waabwe ye muhozi era nga balaga nti bakkirizaganyiza mu bulungi so tugenda kulaba ekintu ekiri naye buli asuubira okubeera nti ali mu opposition naye nga takkirizaganya na nfuga ya muhozi agenda kufuluma ate bamuteekeko amawulire bangi bamukube mu bubi nnyo asaanewo ekyo mwami Museveni kyeyali agamba nti mu 2021 agenda kati abalowooza ennyo bandibadde balowooza mwami Museveni bwe yali akyogera agenda kukimplementinga atya kati implementation yakyo eyamuveting wali tewaliwo basis ze bakulaga nti wabaddewo results nti bano bagenda mu ground ne baleeta nga Segona alina 22% ng'ono alina 38 ne mu bibuuzo ebibuuzibwa wali bye bababuuza mu vetting eri 40 gye muba munoonyawo gye batugamba tebakulaga nti sebo mu results zo bwe twakubuuziza nti emirimu gya parliament gyegiriwa era okozeeko giriwa kowavaliza ekibiina ze ziriwa wano wafunye 38% wano n'ofuna 2% wano n'okola bwoti nti ne mu bubbi bwa Museveni bwe tumwogerako nti bano bakuteeka ne mu kifaananyi bw'oba olowooza kitono okutuuka n'okulowooza nti oba at least mwami Museveni ndi at least yene mu kalulu kano ak'obubbi electoral commission ekuwaliza otusi nti wafunye obululu bwe buti mu kalulu akatalina internet akatalina nti nako bakulaga nti wafunyeyo 36% naye eno eya nupu n'okulabika tekola ki ate oli n'akugamba nti petitioninga balinayo n'akalala oli akugamba nti petitioninga naye mu mateeka g'okupetitioninga olina opetitioninga with proof nti woba owandika petition ogamba nti okusinza n'ebibuuzo ebyambuziddwa ne max ze bangambye kino nakizzemu bwe nti nga kyekituufu na kino kati olwaleero ne results ze bakuwadde ate bakugamba nti opetitioninga kuki kyekyali mu musango ogwa Kyagulanyi gwennyini nti Kyagulanyi avunaana omusango nga woba tonnakola petition kyosooka okusolooza bujulizi nti atuuka mu kooti ate agamba abantu nti obujulizi bwe yali asinziirako bwennyini si bwe yawaayo ayagala bakyusa aleete buki obulala kyebamugamba nti ate ogamba otya nti obujulizi bwennyini bwe wali osinziirako bwe waleka bagaye nti babadde mu kakiiko eyo ng'ate omuntu akubuuza ebibuuzo nga ye John Mary Ssebuufu ku levo y'obwa Segona amateeka g'amanyi na buli kimu ng'agenda okubuuza anyway nze mu bantu abali ku pana eyo
nyinza okuba mu birala byonna abantu abamu batunulidde Sseggona nga kansala naye Sseggona is a senior politician. Sebuufu senior politician era Sebuufu mu byobufuzi ayinza oba nga senior wa Sseggona politically. Galuddewo John Mary Sebuufu muyivu politics ali ku bantu abamu abali mu myaka gye 90s ab'amaanyi ennyo mu kuzimba UID. Yes. Sati Sebuufu bamukakanyiza nnyo ku lw'okuba avuganya kansala level yeje bali gye batunulira for position nti lolo za kansala nezebwe mpizi kyuka. Ne bw'aba abaddewo mu system naye era kwabaddeko kati okuleeta omwana nga guild president we Makerere nga yagenda okubuuza ebibuuzo obuuze Sseggona alina omwana ali ku university nga mutabanyi wa Sseggona yazze okubuuza Sseggona ebibuuzo kuba kulingiza ate mu Buganda kibi nnyo okulingiza ki omukulu nti kubanga gwe kennyini kutabula ogende n'okugenda mu vetting process eyo nga psychologically nga bikutamiddewo otunuulira akubuuza wakalabikira ku ballot paper emirundi gisukka mwena naye ono tagenda nkowadde ku ballot kuba Sseggona nibyakoze mu Nuupu n'emisango gy'abaddemu tebalinayo kye bamwekwasa nti alina omusango gwawozeza mu Nuupu n'abalyamu olukwe bamutuma omusango gwa Kibalama ng'ekibiina kigenda ye yagulimu ne guggwa omusango gwa Robert Kyagulanyi Arua era y'omu ku looya abaali mu musango ogwo Kyagulanyi kye yandibadde avaayo n'atugamba nti kale Sseggona atulyamu olukwe ne bansingisa omusango ng'ali mu musango gwange nga gwe baguze nakyo tekyaliwo kati tewaliwo nsonga eri fundamental emisa Sseggona card netali fundamental nayo tekola ki naye system nayo teriiwo naye system eno yamuwozi project eri mu opposition ne mwene ey'okuteekateeka omwana succession ye ebeerewo ng'abamupinga bonna bafulumye kati system eyo gyoyogeddeko yeri n'ewamwe mu PFF kubanga nammwe ekigenda kyammwe kukyusa buyenza abulina temwamuvuganyiza wandimbuuzizza nti ye system eyabagoba mu FDC kwaffe twali be FDC ye system eyabagoba mu FDC era mu FDC bwe yajja n'ekyala bweti Muhoozi n'akima ekibiina n'akiteekawo ne tugamba ffe tetujja kuwerekerani nandala ne munne yes era kyekibuuzo kye mbadde nina okubuuza kibuuzo kye ndowooza nti wandimbuuziza nti system eyo yennyini yeteese Dr. Besigye kati omwaka gugenda kuwera mulamba eruzira system yetadde Dr. Besigye yes kuba amaloboozi agakwanana nga aga Dr. Besigye agagipinga openire tegaagala gawulira mu public kyova olaba nti Dr. Besigye lwe yasembyeyo okubeera mu kooti yabadde ayagala kwogera mu kooti mwennyini nga yayogera ensonga ze omulamuzi n'amugaana okwogera system yeremeza omulamuzi mu musango gwa Dr. Besigye yes n'okwogera obwogezi mulamuzi talinayo kawaayiro konna kayinza kuleeta mu constitution kagaana musibe niwaaba ateeseyo looya musibe kweyogerera nga ye ayagala okwogera naye yagambye Dr. Besigye tayogera mu kooti n'amugamba era akomawo nkya nti akomewo nga awandiisa muwandikidde ebyo yabadde ayagala okwogera ono omulamuzi abisomemu alabe oba anaasobola omuwa okwogera mu kooti oba obutamuwa omulamuzi kyati Besigye okwogera ku kazindaalo wali ng'ali wali ayinza okwogera ebyo ebinene ngate biri captured eziri awo kati mbwayagala abimuwandiikire onasooka ebitunulamu sagala agenda nnyo mu nsonga eyo naye omulamuzi ng'agowinze nnyo pasono anti yensonga yabadde kiraaka e South Africa ng'abazungu bawambye abantu nga bali mukola kino mwami Museveni kye yabadde agamba banna ababbye essente z'eggwanga lyonna ezo ezibadde zibula be yaleetedde engombo n'abagamba nti protecting the game nkikunyonyodde mwami Museveni yabadde talina bituukiddwako bantu ba bulijjo bye baprotectinga gwe protectinga ki ate nze gw'olina ki kamera eno nze sina kyenfunye anti kati bano bye yabadde ayogera si be boowino si effe bakirunda alina be yabadde ayogera nabo ng'abagamba nti mwewe musaagira mu mbeera eno ebyammwe bye mukuŋŋaanyizaawo bigenda nga bagamba so mukana akalulu mwena mumpagire ne Muhoozi wange mukuume bino bye etegeeza abagagga bonna kati akaluba kawa Museveni byabadde agamba balolabyeko omuntu alina omukisa nga hamu ng'ojja n'owamba ekisaawe kya gavumenti n'okifuula kikyo ng'omuntu n'ogattako n'omwala ku yes
kati gwo mukisa ogwo ogumanyi banga eguliko ekabina mu meka simanyi kati Museveni yabadde agamba bahamu nti we are protecting the gains ebyo nabyo bye mubbi enza asobola obibakuumira naye namwe system yabaganya okuteekawo candidate ffe kye twabaddeko batuwa ekibiina mu myezi ena batuwa ekibiina akalulu katandise ng'olwedde katambula kale mu pipeline bwe batuwa ekibiina mu nteekateeka yakyo mwandibadde mutusanyukira nako okulaba nti tulina ebitundu atirisi bye twasobodde n'okusimbamu abantu kampeyini y'obwa pulezidenti si kyekintu kyokeera obukezi n'ogamba nti kati kaneesimbewo okitegekera ebbanga kuba akalulu olwaleero electoral commission ekusaba emiliyoni 2 nomination olina okuba n'amafuta agakutambuza eggwanga lyonna ng'ate otambula olina okuba n'essente ezinajjanjaba abo abatuusiddwako obuvune kuba kano akalulu ke tubeeramu tobeera mu kalulu obeera mu battlefield ng'olwanagana n'amagye nga era Uganda ng'oyagala ogimanya nti erimu olutalo jangu mu kalulu osanga buli mundu gy'oludde okulabako nga kweri n'omuntu wange yabadde Bungereza yaddaala kujja naga atacyazi buli musirikale eyali abaddeko eyali akubuzeeko emyaka 10 omulaba bamugjayo mu kalulu gwe buli kyakulwanyisa ky'omanyi kivaayo mu kalulu ennyonyi tanka biki byonna kati ebyo byonna byonna olina otegeka badokita olina otegeka baloyazi olina okutegeka obuyambi obunayamba abantu abafunye obuzibu kati ebyo byonna byonna obusobozi twagenze obutumira mu bbanga lye batuwa ekibiina ng'ebula emyezi 2 tugende mu kunominatinga president twate tweteeseteese ne tugamba ate ne mu kalulu akawedde aka 2021 nupu yatambulanga nga etugamba nti tulina okwegattira wamu tuwagire kandidate omu era tubadde mu mukago ne nupu ne anti era bwe baleeta president ffe ne tubagamba mwe mutuule ababiri mwerondeko ku Mugisha Muntu n'Ekyagulanyi tunoonyeko omuntu omu gwe tukola ki gwe tugoberera nezo enzogereza zikyatambula ane kati bonna bayingidde race naye batambudde naye nti okwogera tekuggwa minza tukaye maaso omuntu n'aswitchinga abawagizi n'abazeewo omulala kisoboka nnyo kati ebyo bikyagenda mu maaso naye bwe tutunuulira ebyo byonna tutunuulira tutaasa tutya n'eggwanga omuntu agenda okulonda akalulu ke nga opposition okumuteeka mu lutalo kuba akalulu tekajjaako Museveni akalulu kakwempawalingiramu bantu ne bagenda mu lutalo kiringa lwonoosamba ttiimu ng'esamba defensive ojja weetegekedde n'abakubi ba penalty mumanye ogwo guggwa 0-0 gugende mu extra gugende mu penalty n'abakubi ba penalty obateekawo kati ffe abo bwe batambula mu ggwanga lyonna ffe tuli mu nkola ya defense ffe tuli mu kuzimba ejje lino mwe system teri mu bafectinga system weba yakiyeekera ne bamandera we baali abatuufu bakola ebintu nga gavumenti y'abazungu si ebakkiriza obikola naye gwe mwenyini olina okuba ne tactics ozannya otya mu environment embi no succeed kero oyo tennaba kubasika mu bantu niwe babaawo tufe tusobola okukolagana n'omuntu ne tumutegeera nti wa Piero yu naye ne tumukkiriza n'atuwa percentage gye twagala ffe tusobola okukkirizagana naawe ne tugamba nti kati oyo Piero yeemukozesa naye omulimu gwe tugenda nga mugamba we tuba tuli mu lutalo luno atuteere wali amayinja kasaaga tuusa tetulina kirala kye tumwagaza tugenda mugamba nti mu lutalo luno oyo wa Piero yu naye asobola otutambuliza eddagala ku bantu abafunye obuvune n'aliteeka wali kasaba nga asobola anti baba Piero yu bayinza okubanga ekyabwe kigenda kubeera kyamu Museveni mu bwavu buno bwateese ku bantu ye n'afunayo kiraasi gye yatondawo eyo gya protectingira gains abantu baavu nnyo waliwo n'abagenda ne bakola ne Museveni nga tebamwagala naye nga bizibu bye balina tebalina kyakola Museveni yaleeta kamera ezo zolaba eziri ku makubo ziraba ne mu mayumba gaffe era Museveni alina obutambi bw'abaana byafuzi wano bonna nga begadanga ne bakazi baabwe waka abagenze mu malooja abakoze eki kati alina ne bayita obuyisi n'abagamba nti akatambi kano okalaba tukafulumya republic nokankana nokkiriza nga takuguze so bw'oba oli mu opposition olowooza ne ku banno mu mbeera eyo nalabye omukyala eruweero bamuyita Sise Mulondo wa NRM naye ndowooza baamukyankalanya mu kamyufu ake NRM kati yabadde eyo ne bamuwa omuzindaalo yeyogereko ndowooza kati ko Museveni nti Sise Mulondo ensonga zonna zitegeera
naye nze nteesa jangu nkuwa omulimu okole kale sisa mulondo bamuwadde akazana n'agamba wekitiibwa webale nnyo ekirowoozo ekyo kyoleese naye mukadde kano seesaliro bannalwero bwe bajja okwogera ekyo be banaasalawo era oyo okumuwa n'omuzindaalo awo kitegeeza nti Museveni yafunye obuzibu bumu abamuhozi project babaddewo nga te ne batafuna obutakkaanya era kyova olaba naye singa tebabadde mu system eyo naawe otasemberawo era omukazi yaswaza nnyo president kubanga amugaa nti Museveni ogaa nti yankuwa omulimu mukazi sebo ebyo biba bitegeke president wanajja tomala gajja nti buli muntu ava eri n'ebisoto bye mu nnimiro eruweero n'ajja n'ayogera kazindaalo wano waliwo n'abasajja betwalanga abawabuzi ba Museveni nga bamala n'emyaka 5 nga tebalida we bamusanze naye nga yabawa emmotoka yabawa abasirikale munawulira mbu bamutega ne bano eno bano bowulira agabira ng'ali ku kazindaalo kulaale nkuwadde mbawadde $5,000,000 sako yamonyogera bamutega batega abo anti nkubuulira yogamba nti mwe mwalwanira kino na kino ebyo byonna bikolebwa mu system eno yalina okukola ebintu ebitali real ebiri artificial ebiteekateeka omwana ne mu madiini gye bali abamuhozi project babishop ne mu bwakyabazinga gyenva n'abafaanana bwe batyo nabo gye bali mu bitundu ebyenjawulo lwaki system eno ate erimu obwavu bungi anti balina okunyweza abantu babeere baavu nnyo bajje ewuwo okugamba nti kino oba kikole oba okyagala nga tokyagala naye kukikola olina obwetaavu bwakyo ng'olina kukikola obwavu ne butuuka n'okuyingira mu institution ng'ey'obwakabaka nalaba juzi nga balayininze bakabaka ekololombo baba bamotoka sagala agendayo eyo tondetera buzibu sagala agendeeyo omukulu w'ekika ewaffe ayinza okungamba nti mu mbeera zonna zonna ezituluguliza eggwanga kuba nabo oyinza okubeewuunya nga buwambe obuliwo buwambe babakaka ku mpaka toba oyagala muhozi oba tomwagala tugenda kwavuwazana totalina kyolina ate tukuswaze kubaga weebuuze mwami Museveni waba awakyabazinga emmotoka alina kugimuweera kololo amulayininga apu wali ne bakabaka oli alina olubiri ne minisitule enamba erandi nga katikkiro naki olina kumuyita wali gwe sooka weebuuze ekigendwa ky'okubayita wali ekololo kyali buli omu kyamulimu okutegeera kubalaga nti mwe mwena mbateekinza ova muli wansi w'obwakabaka bwange obwa muhozi kubanga bulijjo nga aziweereza ba bishopu bamufuti banini kwali kuswaza na kuweebula abantu na kubalingiza eno gavumenti bw'ekola ekyo kyewalaba ekololo nga bakikoze abakulembeze b'ensikirano kyekyabadde ku Sseggona nga amusinza ebibuuzo ye Walukaga mbu Walukaga yasinze Sseggona okutegeera emirimu gye bakola mu parliament gy'omubaka wa parliament nti ye mbu Walukaga kapasite ye yasinze Sseggona omukulu oyo omukukutivu mu ggwanga Uganda mbu Sseggona bamubuuziza emirimu gy'omubaka wa parliament nga tagimanyi nga Walukaga yagimanyi nebamuuza evalues z'ekibiina nga mu kibiina kye yakolera constitution kuba yakola constitution ya NUP Waluka gindi kwali Sseggona ekibiina kyewoleza nga bakitwala kyeyalimu mu ntandikwa ne mu nzimba yakyo mbu Walukaga yabadde amusinga okumanyako wafali yakyo kati kyendi mukubulira nti biri biwala byekololo nga baswaza abakulembeze b'ennono nga babayisaawo byonna mu system byalimu ebyewalaba nga kadaga bamuswaza mu nkola bwetyo system yemu erina eno ne mu opposition okuswaza abo bonna paka munatuka ku mbeera ekomba ku ngato ya muhozi nalaba system ng'efulumya Nantaba owekayo bwetyo ebyo kati bano abantu baffe bambi bagenda abavugisa amawulire paka lwe banategeera nga buli ke balina bano bakatute bano abali mu kuprotectinga gains nga bakatute konna kwaba balekamwe mu kuba enduulu mwe niwe mubeera kulaala eyenkana ky'emityana teriyo kigenda kuvaayo kigenda ovaayo kyakuyamba mwami Museveni na mutabanyi okufuga mwami Kinda siibula so abatuwuliriza n'abatulaba ebigambo bino byonna byetwogera tubyogera lwa bulumi lwakulaba nti mulina akasamba ntuko ke mugendamu ng'ate muli mukagendamu nga mulaganga abeeyagalidde naye nga nammwe mukimanyi bulungi nti muli mu kusindiikirizibwa nga musindiikirizibwa amawulire amayitirivu agatalina kye gategeeza n'okuvuma n'ebigambo ebinyumira amatu gammwe okuwulira naye nga si byakubayamba mu lutalo lwe mulimu
so muddeyo mulowooze ku bintu ebyogeddwa mu porogulaamu eno tonyiga bunyizi n'oba emotional nti kuba mulina abantu bamwe bwe mwatuuma obwakatonda nga teboogerwako ng'oli okumwogerako nga mubeeraawo mbu tebasobya tebanenyezebwa omukulembeze asobya era anenyezebwa era agambwako omuntu yenna gw'osanga ng'ali mu bintu ebyo nga tabirina taba mukulembeze so mubeere ne sense etunuulira ng'omuzungu bw'atunuulira nti fe abafirika tuba twenyinnyala obubi bwe twonoonye nga obulabo owanda malusi oyagala nakuyita bwe buli omuzungu ye awali obubi obwo anyigiriza obwongo n'anoonyaawo ekirungi ekiriwo ogenda olaba ng'obubi obwo abusoloozeza abukozemu ebigimusa ng'abikuguza ogenda olaba ng'abunoonyeza abukozemu kolansi ng'amukuguza kati muyige okutunula nikyotayagala ekyo kukitunuulira okulaba kirina kikitegeeza gy'oli. Nalabyeko ku posita zo ovuganyaawa? Nvuganya ku bwa mmeeya bw'e Lubaga era bwe nabadde nsaba naye akalulu ne kajjamu emiteeko emiyitirivu ate nga neewala nange okubeera mu lutalo olw'okulwanyira obwo obufu obuyinza okunsindikiriza okulaba nti ntandika okusembera sisitimu ya Muhoozi project gye nsaagala era nensalawo nenva mu kalulu ako akavuddemu. So walekedde Democratic Front ne NUP? Mulimu ne candidate owa PFF gwe bayita Siraji Nsambu Kifampa. Kifampa kati yadda mu PFF? Era waali era yanominatinga yavaayo eri mu Jema nga naye yatugamba nti Muhoozi project yali ekyalidde Jema. Tojjukira emboko zibayitamu. Emboko yayitaawo. Gwawulirako okulonda kwabwe nti kwaliyo. Nti so abantu abasinga tukyaprotectinga abakulembeze b'ensa abanagaba essuubi mu nsi era ngamba bannange abanupu obutafaanagana na mwami Museveni we mutandika okuleeta bawalukaga nga bawangula basegona muli mu kuteeka mwami Museveni kyabadde ayogeranga nti oli ni waba mutamiivu ni waba yeebaka mumuleete mu parliament kasanamuzukusa bwe nti n'awanyika omukono. Nsuubira opposition mugijjeko ku level efaanana bwetu ebeere ng'erina abantu abasobola okureasoninga era abasobola okutunulira bajeti y'eggwanga ne babaako akatono ke bakyasobola okusuuza olw'ebitundu byabwe. Mukama abankuumire. Kale ye mukadde wange Hassan Kirunda munakina kya PFF era ensonga azitemaatema oyinza okubeera nga oli eyo naye nga bali tomanyi nti system yekutuusiza ku mbeera gy'oliko. System wali oleeta container namba kakati ogatta na banno tokyaweza wali osuubula container yogedde kinene sole mbasibudde naye kano kasembayo nti wali ogenda n'osuubula box y'ennyaanya n'ogijja mu fiizi w'abaana kati ennaku zino n'okusuubula loole ye box z'ennyaanya okufuna fiizi w'omwana w'asoma. Wali olima bikajjo nga tani mujigula emitwalo ameka gyali 25 biwanvu bijjako abyabasoga bange sagala akaabyabantu bajjako abamaziga. Kale njagala okuzigirira ogendeko waliwo Dr. Ssenjobe oba olinamu okusomozebwa mu mubiri gwo olinamu ulcers olinamu pressure olinamu infection genda awo Mengo ku Beaver House agaba n'ebyabalongo njagala kuzaalayo balongo nk'oyo okumpita asadiize kanga Kirunda sikiwulira nkonga akyogera naye sikiwulira nkonga akyogera naye kyenamulabako era ongambire n'omukazi yenna yekakasanga asobola ozaala abalongo omwetaaga mbaagala owabalongo njamukufunira mulina eyo gwe mmanyi abazaala family yonna ebazadde naye ayinza bakuwaayo naye Dr. Ssenjobe kyakola bano abakyala abatazaala oluusi ng'enseke zaabwe zazibikira abawa eddagala eribagogola enseke bano abakyala munali ku family planning naye family planning nagivaako homoni zaagaana okuddayo mu nnomo abawa eddagala neribazibukula homoni zeziddamu nezitegeera bano abakyala mbadde ku kyeyo kakati nakomyeyo njala okuzaalira bba wange olubuto lugaanye ebyo byasinga okutegeera byasinga okukola kasangibwawo Mengo opposite Masengere system ekyamulesaawo Mengo ku Masengere wajjanjabira yesimeni lwaki amakenda tegakyawunya ennaku zino oyinza okumena amakenda senyiga gakuluma n'otawona oba kiki obeera system kubanze neewuunya n'abamaliya kimbatendereza okukwata omulimu nga gwakusasa bantu balina bizibu ebyenkanda bwebiti oletenga osanga omuntu nga tamulabegera eka munyiivu era nze abantu bempa ekitiibwa bebamaliya ku bizibu abantu be balina oli fiza mulemi paka nakati abaana batudde ewaka nga ajja wali gwe omusese waliwo minisita omu yagamba bannayuganda nti tugenda kukyaza abagenyi bane musinike ku mannyo ze tetwali lukiiko lwa nnaamu
agamba ne musekeeka abagenyi bagenda kuyita ku ntebe bajja lowooza tubakudaalira tubaleke ebizibu kale ate wali ewadege ya ku Dream Restaurant bwe tujja okubaaga tuli emmere wannamubiru alina omutwe gw'ekyennyanja oyo namubiru ayina akasowaani ako mwatuuza omutwe naye gulina suwaani kwe gugenda mulimu bakuli gugenda ku suwaani zinenene zenkana olusiniya lw'ababigirwa nze nkyatambudde restaurant mu Kampala wano nesisiŋŋana nko restaurant egamba emmere nga ene waata alina empisa ani nyina omusangawo oyinza n'obutategeera nti ano ekirungi kyalina nze namubiru ndi ewuwe te mukazi w'enyalemu naye ye muntu ali awo ng'awagira enyalemu ye naye tasobola kuwa muntu butwa tasobola ffe tulya trust eri muntu era abantu abavunaanyizibwa bali ewannamubiru awo abantu ekika kyonna bali ewannamubiru awo olw'engeri gyakolamu ebintu bye emmere ye ennungi mpoomu muyonjo ng'omuntu abawala